Bano bola byasimba ennyiriri ku ofiisi za bbaasi ya Link mu Kisenyi beeyuna kusaza tiketi okusobozesa okweyuna ebyalo okujagulizayo Ssekukkulu. Wetuukidde mu ppaaka ya bbaasi mu Kisenyi ekyaleero ng'embeera ya bbugumu olw'abantu abagezaako okweyuna ebyalo. Ku mulyango ogw'eyingira okwaza kubadde kugenda mu maaso si kulwanga lwatambula n'ekibaluka. Wabula ng'okwaza kuwedde era nga Abasaabaze bamaze okwesolosa mu paaka bwe bakitegeerere nti yaza ne ssente ez'omuswaba entegetege zibadde zirina okutandika okumufamba. Kino kivudde ku bisale by'entambula ebiduumuusiddwa okwawukanira ku bannannyini bbaasi kye beeyama mu kusooka si baakuduumula nsimbi zino. Okugeza okuva e Kampala okudda ekisolo kuvudde ku $5,000 ne kugenda ku $10,000, ekabala okuva ku 4 okutuuka ku 8, entungama okuva ku 3.5 okutuuka ku 7, eyibanda okuva ku 6 okutuuka ku 8, ekaseese awabadde $4,000 kati $6,000, efortport okuva ku $3.5 okutuuka ku 5, ebundibugi okuva ku 4 okutuuka ku 5, agenda ajumala olina okuba ne $10,000 mu kifo ky'etaano, ekkumi okuva ku $2,000 okutuuka ku 4, ehoima okuva ku 2.5 okutuuka ku 3, so nga okugenda embala kuvudde ku $3,000 ne kugenda ku 6. Erinnyingi eyo yonjire munonga konka ntuza kwikirizana ne tugenda. Mbeera eriwo eya covid eno ne price tubadde tusuubira nti bajja gyongeza nnyo okusuuka nnyo naye ate basigadde ku standard rate y'Emitwalo 3. I'll travel if they lower the price. If they don't, I'll wait until 27. Kansasule tunakoma tukole endala nyingi zindemye nkyaliwano ebintu bibyo mafuta ate ne bbaasi okutuuka eri neekomawo nga nkalu. Kale newankubadde nti n'abantu nabo bangi ate n'emigugu balina mingi, y'ensonga emigugu balina mingi, baguze zisukaali zisabbuuni n'ebirala. RCC wa Kampala Hudu Hussein alabudde abavuzi b'ebidduka okuteteekawo mbeera eremesa abantu kugenda mu byalo okuyiikirwa manzaali ga Ssekukkulu. Kampani yonna eya bbaasi oba taxi operator yenna anaasangibwa nga ayongezezza ebisale ne bisuuka ku ebyo ebisaana okuba ebituufu agenda kuggibwako license. Kinajjukirwa nti olw'ekirwadde ki COVID-19 bbaasi zitwala kitundu ku bantu bizaali zirina okwetikka okwewala abasaabaze okuweerera ekirwadde kino ekyayimbye ensi yonna endubaale.